Nkowola bannayuganda bonna, nkowola Buganda, nkowola gavumenti ey'omumakkati n'abakulu bonna bekikwatako. Siyinza kwogera na Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nga nnyimiridde. Ayi Ssaabasajja, nkwebaza olw'omulimu gw'okola mu bulamu bwaffe ng'omulembe omutebi. Maama Nnaabagereka, nkwebaza olw'omulimu omunene gw'okoze eri omulembe gwaffe. Katikkiro Charles Peter Mayiga, nkwebaza era nkussaamu ekitiibwa olw'emyaka 9 gy'omaze ng'okwata ddamula era nga olamulirako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye nsaba okutwala omukisa guno, ayi Ssaabasajja Kabaka, okuloopera abantu ababbira mu linnya ly'Obwakabaka. Abantu mu ggwanga lya Uganda oba ne mu Buganda basiize ekifaananyi ekibi nga babbira mu linnya lyo. Ababbi bano bali Mengo. Omuntu andaba leero ku social media ku bantu 10 abali mukunda batist abantu 4 bagamba nti Mengo waliyo ababbi abakubira mu kifaananyi ky'abeene. Nsaba okuloopera Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Maama Nnaabagereka, omusajja gwe bayita Bashiru Kizito n'omukyala gwe bayita Rwema, Dennis Bugaya wamu ne Kaboggoza bakolera kitongole kya Buganda Land Board. Ekitongole kya Buganda Land Board siyinza kunyooma mulimo gwakyo gwe kikoze okulungamya ettaka lya Ssaabasajja Kabaka abaliriko n'entambuza yakyo ey'emirimu. Naye ate nannyini kiggwa yakiweebuula mu bano mulimu ababbi abaagala okufutyanga ekifaananyi kya Buganda ekimaze emyaka 1000 okuva edda n'edda. Ekitiibwa kya Buganda ekyava edda tekizimbika kyokka ali kisobola okusuulibwa mu lunaku lumu. Nga tuli ku nsonga y'omukulu Amis Kiggundu, omuvubuka avuddeyo okusitula Obuganda okubuzza ku ntikko, awadde abantu emirimu, akoze kaweefuba okulaba ng'Obuganda buyimuka, ate Omuganda owaffe yennyini nnyini jjajja wa Buganda kubanga wankima okulaba ng'afutyankibwa ku mbeera bw'etyo ku ttaka ly'ekigo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abasajja bano b'ensonzeeko ennwe tubadde tusaba n'obuwombeefu Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda agogola ekitongole kya Buganda Land Board abasajja bano bagobwe kubanga bangi ababalinako obujulizi nti babbi baffere ate abakubira mu kifaananyi ky'abeene. Buli wavaayo okubaako ky'oyogera nga bakubira mu beene. Era Amis Kiggundu omuvubuka muzzukulu wa Buganda, mutabani wa Buganda, nga n'emirimu gye gyonna giri mu Buganda. Bw'aba agaba emirimu tagama nti kirungi w'Abanyankole oba bakyoli bokka, wabula ayimusa Uganda okutwaliza wamu n'ekitiibwa kya Uganda okikuuma okulaba ng'afutyankibwa buti ate ye atuyambye buyambi. Waliyo abakadde abali mu byalo mu masaza go Ssaabasajja Kabaka abatalina bwogerero ng'abasajja bano Kizito, Bashiru, Dennis Bugaya, Rwema wamu ne Kaboggoza nga bababbyeko ettaka lyabwe ne babula boogerera. Bw'abanga basobola okugenda okubba Amis Kiggundu gwe bamanyi nti alina obusobozi okwerwanako, kiri kitya ku abo abatalina bwogerero? Olwo nno abantu ne babeera eyo ebbali nga bamanyi nti Obwakabaka bwe bubabba oba Obwakabaka bwe babanyigiriza, kumba abantu ab'olubato aba Patagonia. Katikkiro Charles Peter Mayiga watuyigiriza obwerufu n'ogamba nti gwe omulembe gwo otambulira ku bwerufu era gwe mulama gwa Buganda. Ne Ssaabasajja Kabaka lwaki agalwa abantu bw'atyo kwe kubeera omwerufu eri abantu be. Naye obwerufu buno bulina engeri gye busiigibwa ettoomi abantu ab'olubato. Amis Kiggundu alina ebyapa ku ttaka ly'ekigo. Yagamba kyangu nnyo ekitongole kya Buganda Land Board akissaamu ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka amussaamu ekitiibwa, tayinza kukaayana naye wabula asaba nti ye n'abantu be ekitongole kya Ssaabasajja ekya Buganda Land Board n'ekitongole ky'ebyettaka mu Uganda bagende ekigoberula empenda z'ettaka. Bwe bazuula nti ya Ssaabasajja Kabaka, Amis Kiggundu yaani okulwana ne Kabaka we ajja divaako bano abasajja kye bataagala kubanga baagala bali kwasa abayindi. Nsaba okuloopera Ssaabasajja Kabaka owa Buganda, Maama Nnaabagereka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga nti abasajja bano ettaka bali kwasa bagwira tekyandibadde kibi, naye lwaki ate basooka okulijja ku baffe mu lukujjukujju. Kyokka ekisinga obukulu eky'okwetegereza nti wabanga Amis Kiggundu basobodde okumulemesa n'okumufutyanka ate olwo abantu abatoogera abantu beemulugunya. Era mbadde nsaba Katikkiro Charles Peter Mayiga nfukamidde wano nga nkwegayirira ne Maama Nnaabagereka mugogole Obwakabaka naddala ekitongole kya Buganda Land Board. Abantu babbiddwa bakuteeka ku social media
ne bakubira ku mawulire nga baga nti olwana ne Kabaka bwolwana ne Dennis Bugaya oba ne Rwemo oba ne Kizito Bashiru bwaba kuba mawulire bagamba nti beena agambye nenga ate beena olusi tagambye omuntu bwawulira beene n'adduka munnanga tatundira mabega wovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga bateekawo ekifaananyi kya Kabaka nti Hamuyuna alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu. Abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor head of surveying and mapping Buganda Land Board yomu yakola report e Mengo yomu yagiverifying ate yagitwala ku district naja approving. Tosobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report jeji approving ate jeji verifying. Kitegeeza there is a conflict of interest. Era nkubira abaye jijjo omulanga Kizito Bashiru bamunoonyerezeeko bamukwateko nga mateka go gakola ki gagamba because that is conflict of interest between the private sector and the public sector. Nitubamu n'abakyala nga bareema bo bavudde mugano abo okusinzira ddala babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo. Kabaka ayina ettaka abadde n'ettaka awo eka 320 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza Abachina n'Abayindi oba muddugavu nga gwe Kigundu gwe Sebugwawo gwe Sekitto tebaguza wabula baguza Abachina kati n'ettaka lino libakayanira eryange eryapebwa ebyapa byennajja wano ku minisitule wennyimiridde era bwenjogerera balikayanira nga baagala liguza Abayindi aba golf course. Ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikakkanya. Nze nga Kigundu afumiitiriza nasooka ensonga nembanga azeesonyiye ne nagenda okulaba nga si kyabuvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikkakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe e Mengo. Ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya Dennis Bugaya oyo omubbi asinziire Mengo nga yakola legal paperwork owa forgery nga wammanga yagenda mu media houses nakola kituyita malice blackmail and sabotage. Wovaayo n'oyogerako nga bali okabavaayo nga bateekawo ekyovola amulabye atiko nyingi ezifuluma Hamuyuna alwana ne Kabaka. Nze Kigundu ow'enkima jjajja w'Obuganda nsobola okulwana n'omutanda. Nze njagala nnyo Kabaka wange era sisobola kulwana naye era nga nsinziira kufumiitiriza kyowola banvuddeyo tulwanise ng'Abaganda zino empulunguse ezeekweka Mengo ne zibba ettaka ly'Abaganda. Nga mwe mulina omulala bamuyita Kaboggoza yo yatuula wali Mengo yakola finishing yasayininga buli kimu era ebiwandiiko tubiyina tugenda kukwata bano abantu wammanga bano bukyanga mubba ate omutuukidde kubba Kigundu Omuganda munnammwe yeesobola. Kitegeeza Baganda bameka mu mwakabba abasirise wansi awo wammanga ne musanga abantu mu byalo omukyalo omukadde ne musanga ne eka ne mumugamba tuwano kati Kabaka asiimye sigaza akodde esimola 2 nga takyalina wadde waalimira agamba kamba temugasaanyizaawo. Ffe tusaba bwerufu okusookera ddala n'omuntu avuddeyo okwekubira enduulu ya Miss Kigundu. Miss Kigundu ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka abirina era okusooka okujja n'agamba nti ettaka alivuddeko tajja kulwana na beene yali awo nsonga azikutte kintu kikulu abijje mawulire gye bamuvumira gye bamusigira ekifaananyi ekibi Buganda Land Board etuule naye balabe naye bano abayaaye badduka emisinde ne bagenda mbu ebyapa bya Kigundu bisazibwemu kubanga mbu ettaka lya nnyanja bwe liba lya nnyanja ate ero liba lya Kabaka kale obanga lya Kabaka mbadde nsaba n'obwewombeefu kubanga kino Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Maama Naabagereka ne bekikwatako kubanga Ssaabasajja Kabaka twagadde kwawula wakati wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebitongole bye kubanga abantu babibbiramu abantu babbira mu kitongole kya Buganda Land Board nga beekwese mu Kabaka kubanga amanyi bw'anakkubisa Kabaka ojja kudduka. Tugende emisana ttuku nga ne bannamawulire weebali tewali nsonga ya kwekweka bapime ettaka emisana ttuku bwe bazuula nti ettaka lya Kabaka Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi w'okubiri kyokyo Kigundu yaani okuvaayo okulwana ne Kabaka we gwassaamu ekitiibwa ayinza kuba mwononefu kyenkana ki okulebuukana ne beene mu makooti
newe kizuula nti ettaka lirye kubanga abasajja bagamba ettaka lya nnyanja bwe libanga lya nnyanja nti liri mu nnyanja balikaanira lwaki ate baagala kupima ensonga endeese olwaleero kwe kulaba ng'ensonga y'omukulu Hamisi Kigundu egonjoolwa nga bagenze ku ttaka emisana ttuku ne lipimibwa bwe limala okupimibwa tugenda kuzuula amazima kubanga ye buli kiwandiika akirina bano abasajja bagenda kudduka kubanga amaanyi gaabwe gabali mu kusasula mawulire ne bakkuba nti ovuma Kabaka tugenda kuddako abantu ab'enjawulo abalina emitwalo ebiri abakaaba be babbyeko ettaka omuntu bamusanga ne yiikanya ne bamusalako yiikanya n'ekitundu ne bamulekera kapoloti 5 ku 10 bambi ne bamugamba nti beena asiimye kati omuntu kasitawulira nti beena asiimye nga yenna luggwa yenna matovu yekisamba ate agenda kuddamu ki kumbe bano bakaboggoza ne barema ne badde ne Sibugaya ne Bashiru Kizito be basaze olukwesi era mbadde nteesa kubanga nange ndi Muganda era nsaaliddwa mu Buganda era Buganda ennuma n'ekitiibwa kya Buganda kinnuma abantu bano bagobwe kubanga bano abantu ekifaananyi kya Buganda olwo tujja kutandika okunokola oluyimba lwa ggwanga oluyimba lwa Buganda tukyagamba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda kubanga waliwo awulira nti mukiyimba n'ate ng'anyigiriza babamubbako ettaka lye bamusaayira ebintu bye aba n'abantu basobola okutambula enkya ne bava mu kitongole kya Buganda Land Board ne bafuna emirimu ewalala naye Hamisi Kigundu agenda kuvaawo ddi bizinesi ziri wano n'emirimu agiwa bannayuganda agiwa baana baffe wano ate Hamisi Kigundu talibaako n'afuuka mu China ate bano bakwata ettaka ne baliwo abakyayina ekikulu ekiri mu mboozi eno yonna be bantu ababbira mu kifaananyi ky'abeene ebisinga beene abatabimanyi era njagala okutegeeza bannayuganda mwenna ababbiddwa tuveeyo twekubira omulanga tulekeraawo okubbibwa bw'obanga oli agamba nti beene asiimye genda onoonyereza oba beene asiimye Katikkiro Charles Peter Mayiga abeerawo ayina ofiisi ye ku Bulange kubanga bajja kugamba nti beene asiimye nga bakulimba olabira Kaboggoza oba Bashiru oba Rema oba Bugaya bano tubaboole kubanga ekitiibwa tekizimbika emyaka 10 Obwakabaka gye bumazeewo kibi nnyo okulaba ng'abantu abannakigwanyizi bajja okumalawo ekifaananyi ky'Obwakabaka ng'ate batubbira mu beene ekitongole kya Buganda Land Board nkissaamu ekitiibwa Obwakabaka mbussaamu ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda siyinza kumwogerako kintu kibi kyonna mba nkutte mu Bunyango ne maama Nnaabagereka tumwebaliza ddala okuuma era okubeera maama omulungi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga tukwebaza naye nsaba ogogole ekitongole kya Buganda Land Board Hamisi Kigundu atuzibudde buzibuzi maaso kuba ye ayina obusobozi obuvaayo okwerwanako olwo abatalina busobozi bangi mu masaza g'abeene wonna nfundikira nga nsaba ekitongole kya Buganda Land Board ensonga ntono nnyo Hamisi Kigundu ye kyayagala ekitongole kya Buganda Land Board ye n'ekitongole eky'ebyettaka mu ggwanga n'abalala bekikwatako emisana ttuku ng'ensi eraba kubanga kino si kyakuziikula mufu nti tulina kulinda obudde ne buziba ne tujjako engoye ne tudduka nga tuddukira mu mpewo mugende mupime ettaka bwe kinaazuulwa nti ettaka si lya Hamisi Kigundu nammwe kyemumanyi nti lirye Hamisi Kigundu yani okulwana ne beene naye bwe kinaazuulwa nti ettaka eryo lyamuweebwa mutuufu nga public land kubanga ttaka eryekiro ku kitundu ky'ennyanja kubanga Hamisi Kigundu tanza twala ttaka lya beene era ebiwandiiko byonna abiina bano kye bataagala kupima ttaka tugende tupime ettaka emisana ttuku amazima gajja kuzuuka naye omuntu yenna abbiddwa oba yemulugunya mbadde nkusaba ogende ku ofiisi ya Katikkiro abeerawo ate ye mwerufu atukubiriza n'okubeera abeerufu kubanga mmanyi kino kiinako obukakafu bangi abeemulugunya ku kitongole kya Buganda Land Board si kyonna wabula mulimu empulungusa ez'olubatu zigibwewo ekyo kyokka kikulaga ne buli bw'obagamba tugende tuggula empenda tebakkiriza nti afe bye tubigendamu kati enkaayana z'ettaka zinaggwa zitya nga temwagala wadde okuleeta empapula fenna ogenda ku ttaka okulaga obulambulukufu nti ono ayita wano n'ono ayita wano kino okikola ng'omusajja Omuganda nga nnwanirira Obuganda kuba kyonna ekikolebwa bano abantu wammanga Rema Bashiru Kizito Kaboggoza ne Sibugaya
kivumaganya Abaganda ffenna okutwaliza ewamu, kikkakkanya Obuganda ne kikkakkanya ne Ssaabasajja. Ate nga mbakubira omulanga, bw'omugenda mu ntalo zammwe ez'okubba, Kabaka waffe mumujje mu ntalo zammwe, mulekera okukkakkanya erinnya lya Ssaabasajja. Ssaabasajja tasobola kubeera mu nso ne mulwanira n'atanda ku 10 ne mugamba nti Kabaka agambye. Ensonga zange mazo ziroopa embuga, wabula mbadde nsaba mwetegereze ng'ekitongole kya Buganda Land Board. Guno gwe mulundi gwokka ogusoose ensonga okuvaayo wakati wa Buganda n'omuntu wa bulijjo, omuntu wa Ssaabasajja n'aloopa ensonga, abantu ne badda ku sayidi y'omuntu oyo. Emirundi egisinga abantu babeera ku sayidi ya Bwakabaka. Kitegeeza abantu bakooye okunyigirizibwa ku by'ettaka. Ekitongole kya Buganda Land Board kijja kufuuka kyonna ekibi singa ebbanga linaayitawo singa kinaalekamu ennyaanya envundu. Wonna wooli Bashiru, Kizito, Bugaya Denesi, Rema ne Kabogoza, mwetereeze. Mwanike emikono gyammwe mu bbanga mwenenye obubbi n'obufere bwe mukoze, oba mugenda kukwatibwa ku nkoona. Ate Buganda ekolima ate eboola. Ekikolimo ky'okubbira mu beene kigenda kubatambulirako ebbanga ggwanvu. Jjukira abantu tebeerabira naddala Abaganda. Mbadde mbasaba bwe mba mu bbanga mugenza okufera, bwe mba munyakula obusimu ku makubo, temuteekamu linnya lya beene, mubbenga mmwe. Kubanga beene abantu bamwagala, aliisa abantu bangi, anywesa abantu bangi, ate mukulembeze w'abantu gwe bakkiririzaamu. Tewali muntu yenna gwe bakaka kwagala Kabaka, omukwano gwabwe guva munda. Singa banaategeera nti babbi mmwe mwekwesaawo wabeera beene, obulamu bwammwe ne bye mubbe ate bigenda bagendako, musigale nga munyaaluse. Mbeegayirira era mbasaba mulekeraawo obuyaayi, mukwate ebyuma, mukubire Amisi Kiggundu essimu, muyite bonna be kikwatako emisana ttuku, mugende mupime ettaka. Amazima mugamanyi ettaka lya musajja, ebyapa weebiri, era ne be mwagala okukola mubimanyi mmwe, ne gwe mwagala okuliwa mulimanyi. Bwe muba mugamba nti liri mu nnyanja, ate eri ennyanja mufaako lyaki? Nze Dr. T. Amale.